Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kasuze bulindaala okusunsula abeegwanyiza ebifo by'obubaka bwa paalamenti okutandika olunaku olw'enkya. Akakiiko kaateekawo ennaku 2 okusunsula abeegwanyiza ebifo ebyo okuli olw'enkya nga 22 n'enga 23 omwezi guno ogw'ekkumi omwaka 2025. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama alabudde abeegwanyiza obubaka bwa paalamenti abagenda okusunsula olunaku olw'enkya okwewala okumenya amateeka nga batambula n'ebikoosi nti era tebagenda kukkirizibwa. Tubasaba mugondera amateeka, temuteeka ebivulu omu makubo, totambula na bodaboda 10 ng'oluguudo lwonna mulujjuziza. Jjukira nti waliwo bannammwe bannayuganda balala wadde tebali bannayuganda abakozesa enguudo ezo bakozesa makubo ge gamu. Kakati buno omala oluguudo bwonna kubanga ogenda kwesimbawo ng'olu wa kitalo kiki nnyo. N'olwekyo tubasaba nti museemu ekitiibwa bannammwe abakozesa enguudo ezo. Campaigns zijja kutandika ennaku 10 abo beesimbyewo ku bifo bya local government na parliament. Omulamuzi Byabakama bano era abasabye okugenda n'ebisaanyizo byonna ebyetaagisa omuntu okusunsulibwa kubanga nti bwe banaasazibwamu ensimbi si za kubaddizibwa. Okusunsulwamu kyetaagisa obeere n'abantu babiri, oyo agenda okwanjula n'oyo akakasa nti yes oyo omuntu oyo tuwagira era agenda kwesimba ku kifo kino. Twandiyite proposer and seconder birwetaagisa okubeerawo. Mujjukire nti okwesimbawo oteekwa kubeera munnayuganda kuwezeza myaka 18 n'okweyongera waggulu. Ate oteekwa kubeera mulonzi. Bw'obanga tuli mu regisita y'abalonzi bonna kwegayiridde tuyonoona ssente z'obukadde 3 genda kwewandisa. Mujjukire nti ssente ezo omala zisasula bwoti tezidda. Akakiiko kano era olwaleero kalangiridde mu butongole nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa Januari w'omwaka ogujja 2026 lwe lunaku bannayuganda lwe bagenda okukkira obubookisi okulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti. Omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ategeezezza nti bano kakuyege waabwe wakukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 13 Januari w'omwaka ogujja 2026. Okulonda ku bwa president kugenda kubeera ng'ennaku 15 omwezi gw'olubereberye obwa Januari omwaka gwa 2026. Ate jjukira nti twali tugambye nti campaign zijja kugenda kukomekkerezebwa ennaku 13 naye etteeka ligamba nti campaign zirina okukoma wabulayo ssaawa 48 okulonda kubeerewo. Kati bw'obala essaawa 48 kuva ennaku 15 kitegeeza nti campaign zirina okukomekkerezebwa ennaku 13 Januari si 12. Mu mbeera y'emu akakiiko k'ebyokulonda era kataddewo ennaku 2 okusunsula abakulembeze ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu ku bifo awaali bannabyabufuzi abaali baasunsulwa kyokka ne bava mu bulamu bw'ensi eno. Simon Byabakama ategeezezza nga bwe baafunayo ebifo bingi awaali bannabyabufuzi ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu abaafa era okuddamu okusunsula ku bifo bino kugenda kubeerawo wakati w'ennaku z'omwezi nga 27 n'enga 28 omwezi guno ogw'ekkumi. Okusunsulamu kuno kugenda kubeera ennaku 27 n'ennaku 28 omwezi guno ogw'ekkumi. Tulina okukomekeza kwegamba kaweefube okusunsula mba bagenda okwesimbawo kulina okukomekkerezebwa kubanga kati kiddako kwe kukuba obupapula bw'okulonda oba ballot papers nga kuliko ebifaananyi by'abacandidates, kuliko simboozi zaabwe, kuliko amannya gaabwe n'ebirala. Kati omulimu ogwo si mwangu. Ebyo nga bikyali bityo poliisi erabudde abantu bonna abeegwanyiza obubaka bwa paalamenti abagenda okusunsulwa n'okutandika olunaku olw'enkya okwewala okuyisa ebivvulu obutatambula n'abantu bangi ssaako obutakuba nkuŋŋaana mu masomero ekiyinza okutaataganya abayizi abakola ebigezo byabwe. Mu nnambika ya poliisi gy'efulumizza egambye nti si yakukkiriza abantu abatambulira mu bibinja okuva ku abo abakkirizibwa akakiiko k'ebyokulonda. Poliisi ya Uganda etegeezezza nti abateekateeka okusisinkana abawagizi baabwe oluvannyuma lw'okusunsulwa bateekeddwa okukwatagana n'abaduumizi ba poliisi mu bitundu gye babeera olwo babeere n'enteekateeka ennuŋŋamu. Mu mbeera y'emu poliisi egamba nti si yakukkiriza muntu yenna anaagezaako okutaataaganya abantu abakola emirimu gyabwe so nga n'emmotoka 2 zokka ze zigenda okukkirizibwa nga waakiri mu buli mmotoka temugenda kusukkamu bantu 10
era omwogezi wa poliisi ya Uganda Lusoke Kituuma asabye bonna abagenda okusunsulwamu okugoberera amateeka. Ajja kubaawo okutataganyizibwa mu bya traffic kubanga tujja kuba tugezaako okulaba nti tukontrolinga engeri abantu gye bayingira mu bifo ebyo n'engeri gye baba bafulumamu. Then twagala also okujjukiza abantu omuntu yenna agenda okuba nominated nga candidate akirizibwa emmotoka 2 zokka. So emmotoka 2 ezo zonna omugatteko gw'abantu gwonna teguyisa abantu 20. Nti kubanga tugenda mu kalulu oba nomination tekitegeeza nti amateeka amalala gonna ag'eggwanga gaba gavuddewo. Amateeka agakwatagana n'ebyokulonda gasigala gakola. Bannakibiina ky'NUP abawerako basaze eddiiro beegasse ku kibiina kya Democratic Front era ekibiina kino kibakkiriza bakwate kaadi z'ekibiina ekyo ku bifo by'obubaka bwa paalamenti obw'enjawulo. Bano kubaddeko omubaka wa Nakifuma Fred Simbwa, Aisha Nakuya, Aisha Waligo, Nakandi Winfred, David Musiri n'abalala. David Musiri ekibiina kya DF kimukakasizza era kimukwasizza kaadi avuganye ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Makindye West, ate Winfred Nakandi agenda Nakawa East, Aisha Waligo agenda kukwatira DF ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalungu, so nga Fred Simbwa agenda kukwatira DF Bendera ku kifo ky'omubaka wa Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono. Omubaka Fred Simbwa asizde ku kitebe kya DF e Namirembe mu kibuga Kampala n'asuubiza nti ekibiina waakukifunira obuwanguzi. Okutandika ebyobufuzi ebipya ebitaliimu makuuli ebiweesa abantu ekitiibwa ebitaliimu kulwana na kuvumaŋŋana ebitaliimu kuwaayiriza bassebo ne bannyabo ate ebisimba ebyo byetukoze Nakifuma tulina eddimu eddene ery'okukola mwenna mulimanyi bulungi bingi byetukutteko ate waliwo ebikyagaanye byetugenda okukola ki byetugenda okumaliriza ng'ebyobulamu bassebo ne bannyabo kye twetaaga mu Nakifuma twetaaga buweereza. Ate ye Aida Nakuya agambye nti yeetegereza emiramwa gy'ekibiina kya Democratic Front n'akizuula nti gikwatagana bulungi n'ebyo byalwanirira. Nakoze okusalawo kwange ng'omuntu okusalawo nga tewali ankata era nga sikwakuwaze kwabadde kwange ng'omuntu naye nzikiriza nti akalulu ka 2026 kanaagenda okkubwa nga kufuuse kusalawo kwa ggwanga. Mu mbeera eyo omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Front Mathias Mpuuga Nsamba ayaniriza bannabyabufuzi bano era bw'atyo n'abatuma obuwanguzi yonna gye bagenza okukiikirira ekibiina ekyo. Mubeeranga n'omukulembeze nga bwayimirira abeera akoze eki? Mukkirizamu. Nakuya mumuwulidde omwana omuwala ono tasobola paalamenti ono? Abaana bano batendeke bulungi. Mwanyinaze Nakyanja mutegeera bulungi asobola nnyo abadde mukulembeze wakisa ebbanga lyonna. Tubaniriza mu DF tugenda kutambula tujja kutegeerebwa bulungi. Abantu baffe abamu ensonga bazitegeera ziyiseeko obudde ne Mukama atubedde bangi bazitegedde tugenda kutambula. Mbaagaliza okutabaala obulungi. Akwatidde ekibiina kya NRM Bendera ku bwa pulezidenti era omukulembeze w'eggwanga lino Uganda General Kaguta Museveni Tibwabulwa amazeeko olunaku lulamba ng'atalaaga disitulikiti 2 okuli Omolo ne Nnoya era n'asuubiza abeeyo nti waakukola ku nsonga zaabwe omuli okuliyirirwa abaasengula ku ttaka saako okulwanirira abeeyo ng'abateerawo enteekateeka ezinaabayambako okwekulaakulanya okwegobako obwavu. Pulezidenti Museveni asuubiza abantu mu bitundu by'e Nnoya ne Omolo nti waakwongera okubasindikira ensimbi ez'okubaliyirira naddala abaasengulwa ku ttaka we baali bayisaawo Kaluma Hydropower Dam eyazimbibwa gye buvuddeko. Bw'abadde ayogerako n'abawagizi be ku kisaawe ky'essomero lya Anaka Primary School, Pulezidenti Museveni agambye nti gavumenti ye yaakasindika obuwumbi 11 ku buwumbi 48 ezirina okugenda mu disitulikiti y'e Nnoya okuliyirirwa abaasengulwa ku ttaka era n'ategeezezza nti n'ensimbi endala obuwumbi 37 ezisigaddeyo nazo ali mu nteekateeka okuzibasindikira. I have read the fight about the elephants which are killing people and destroying crops, and I would want my people to send P1 to the 2 women who were killed. This is P1, it's not a pledge. Don't say Museveni has donated.
Mu ngeri y'emu Pulezidenti Museveni alagidde Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robinah Nabbanja okutandika okwogerezeganya n'abantu abaakosebwa mu lutalo mu bitundu okuli Acholi ne Lango baliyirirwe era n'ategeezezza nti ensimbi obuwumbi 159 zaamala dda okusasulwa abantu abaakosebwa mu ntalo mu bitundu ebyo. On their beach. We also study the other variation which is being proposed. I have written to the Prime Minister because I'm busy moving around to take up the matter so that we conclude and plan. Muzeeyi Museveni bw'ati afundikidde asaba abantu mu disitulikiti y'Ennoya n'Omolo okumulonda mu kaluuka omwaka ogujja addemu okukulembera Uganda eno mu kisanja eky'omusanvu. Mu mbeera y'emu omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine mwennyamivu olw'embeera y'abavubuka ba Uganda gye bawangaliramu ey'obwavu agambye nti kaakano obwavu obweyongedde bukozesezza nnyo abavubuka ensobi. Kyagulanyi Ssentamu okwogera bino asinzidde Kakomero n'ekikuube mu Bunyolo abeeyo gye bamutegeerezza nti obwavu obuli eyo n'okuwunyabuwunya ng'abavubuka basiiba bakuba misota. Kyagulanyi ategeezezza nti singa alondebwa n'agenda mu buyinza bw'eggwanga lino wakutandikirawo okugunjaawo emirimu naddala mu bavubuka nabo bafube okwekolera. Mugenda kukulemberwa bulungi. Kati ebyo byonna tukyali ku bajeti eya gavumenti already eriwo. Togera kusanga nga sente zibulira mu classified budget. Oil ali wano. Eno bagiyita oil city, bagiyita oil region. Naye eno region erina just linnya, just a name. Oil. First and foremost, asobola okutransforminga wano. Amanye nti tusobola okutransforminga wano. Uganda is rich already. Uganda is rich. Temwetaaga kuba wano kugenda mu kibuga. Ekibuga tulina okukireeta wano. Ate yakwatidde ekibiina kya FDC bendera ku ntebe y'obwa pulezidenti. James Nathan Nandalama Faabi akomekereza olugendo lwe mu bendobendo ly'e Kalamojja era abeeno abategeezezza nti obudde bw'enkyukakyuka butuuse era abasabye bafuuke ekitundu ku abo abagenda okulonda enkyukakyuka wabula balonde abantu ab'omuzinzi. Nandalama Faabi bino abyogeredde mu disitulikiti y'e Kotido, Abimu ne Kabongo gy'asiibye ng'akuyega abeeyo okumulonda. I want to assure you that it's time for change. I want to thank my sisters for the present you have given me with my chairman. This country belongs to all of us. I want to tell people of Kabong and Karamoja that the army and the police, you see, are just threatening your lives. I want you to get out of fear. I want us to get out of fear and fight for our freedom. Come here at the Karamajong, and my name is called Rukiru. And you are aware when Rukiru is around, it rains. So this breeze has come to welcome us all here.